munyamawanga zinda ejjembe namuzinda jjajja bwe nakwagala oli munyamawanga jjajja zinda ejjembe namuzinda Saalongo lyerimu okuva Buganda jjajja ozinda jjajja namuzinda ly'ejjembe lya Buganda abaana ne balisuula jjajja zinda ejjembe namuzinda Saalongo oli munyamawanga zinda ejjembe namuzinda Saalongo oli munyamawanga zinda ejjembe namuzinda lyali lya bugagga abaana ne balisuula ng'oyagala obuwangazi gamba namuzinda ng'oyagala okuzaala gamba namuzinda ng'oyagala emirembe gamba namuzinda ng'oyagala omukyala gamba namuzinda ng'oyagala okufuga ensi eno gamba namuzinda gwoba tokimanyi. Metro Farmer 9:8 essanyu lyo. Programu Ekinonoggo bwetyo etandise essaawa eno okuva ku ssaawa 4 tuka ku ssaawa 5. Nkyali Semonga Kivumbi Bantubalamu ne mwe bali kutuwagala mwe bali kutuwulirizanga. Programu eno ebeerawo kusomesa buwangwa bwaffe. Si kuvuganya era terina gwenyiiza. Nsuubira abagiyigiddemu muli bangi mumbuuza ebyobuwangwa byaffe ebibatuukako nembiddamu. Abalala ne mumbuuza ebirooto nembiddamu ne mufunamu. Abapya muli bangi nnyo abasobodde okuwulirizanga programu eno naddala mu biseera bino ebya COVID nga tuli awaka waffe bannange mwebale kusinziira ku bibuuzo bye mumpeereza abalala ne munkubira nga muga nti mwasubwa dda. Programu eno yatandika mu 2008 okutuuka ddala essaawa ya kankano. N'olwekyo kyova olabanga ebibuuzo bye mumbuuza bye byampaliriza ntandika okubawandiikira ebitabo. Ekitabo nga ensalira n'enyingiza ya Lubaale kirimu ebirooto ne Lubaale buli mandwa bwesamizibwa ebigiweebwa ekijjolo kyayo ne mukyala waayo. N'empandiika entendeka ya Lubaale ekyo ekyasookera ddala bamutendeka batya n'ebibuuzo bye bamubuuza. N'empandiika ssemateeka w'abasamize osamidde Lubaale mateeka akyagamukuuma. Na lwaki mukola ebintu naye ne bigaana. N'empandiika abalongo abazaale ab'emisambwa. Mumulowooza nti okuzaala abalongo kitegeeza kuzaala kato wasu babiri na kato. Mulimu abalongo ebika 220. Ebika 220. Nebeerayo n'abalongo ab'emisambwa abazaale, nebeerayo n'ekitabo kyange abalongo ensibo y'abalongo ab'ennono. Omuganda nakutagwayo mubadde mumumbuuza ye sinnamutanta nafuluma. Kyo kyaggwa naye olw'okuba nti printing press nzigale tekifulumanga. Ate era bwe kiri n'ebirooto by'embuyaga nakyo temukisuubira kati paka lwe baliggulawo. Ndowooza nsuubira nga mu mwezi ogw'omusanvu oba ogw'omunaana tulabe nti tukwataganya ebintu ebyo. Naye olw'okuba nti nabasuubiza ne mbagamba nti ebibuuzo bye mumpeereza bingi nnyo bye mumpeereza bingi n'amasimu gange gajjudde. Olwaleero kanziremu ku bibuuzo bye muweereza ku 0701563 walidi yange 701563 eyo mbadde ndudde ogiddamu ku bibuuzo nga byo nga ate mbadde nziramu ku bya MTN 07563 naye mbasaba nange temunkubira kiro. Ate genderera nti bwe mbanzizeemu ekibuuzo kyo nga wulidde nti gundi yabuuza ekibuuzo kino nenkiddamu nga nekyo kifaanagana ekyo bambi tutwala budde ate kumpeereza message kuŋŋamba nti nga kino sinnakiwulira. Ono yaŋŋamba
kati tunuulire ono Alex Bulenga tindoota ndi mu bbanga mukakete ekino kyo nkiddamu bannaye buli lwoloota ng'oli mu bbanga abakibuuka omumbaale emmandu ekibuuka omumbaale eba eyagala akasaale eyagala butidda eyagala empenduzo ayagala kitala kye effumu lye n'endoobe ye ekyokulwanyisa ekyambalo kye asobole okukulwanirira n'akagaali era yaloosa ng'ovuga akagaali kibuuka omumbaale era agambye waŋŋamba nti ng'oloota oli bwereere n'oŋŋamba era nongerako ndoota neegatta mu kaboozi ekyo nkibagamba bannange buli lwoloota ng'oli mu kikolwa ekyokwegadanga omwami n'omukyala oyagala mwannyoko oyagala taatawo oyagala ng'oli mu bikolwa ekigolo eky'okwegatta n'okudda ku ssomero bannange kiba kitambo kyaffe eky'obugagga eky'okuzaala olw'okuba nti kikugamba nti kyakika kwe kuloota nti ng'oli mu kikolwa eky'okwegatta nti kino ekiro kyammwe kye kibawo okuzaala n'obugagga kyakika si kiroge kibaba bakugamba nti genda osamire ekitambo kyaffe ekyo bw'ota okikola ojja kwerootolera nnyo ojja kwemazisa nnyo ojja amabeere kijja kuyonka amabeere kikunyigirize kikutuge ogugumuke oli ekiro olabe omusajja ali mu biddugavu oddenga ku ssomero olabe ensolo ezerinnyira mu kirooto ekitambo kyaffe bwe bityo ng'olaba ebikuba obiwulira ebikuba ku nzigi olaba ebyaka olaba byaka mu maaso weerabira ensolo zivaamu amaaso gakanuka muli ebbumba era ebitambo byaffe bibagamba bye biriisa ebbumba era bye biroosa nga weegasse teriiyo mmandu andala eroosa ng'oli mu kikolwa era yeeroosa ng'oli ne ku ssomero gye wasomera nti ogaanye okugitereeza okyabonaabona emyaka emirala mu maaso egy'enkanankana ne gy'olina bw'oba ng'olina nga nze alina 5 nti okyabonaabonayo emyaka emirala 5 mu maaso ogaanye okuyiga y'essomero okola omusambo ogwo ndooza Alex Bulenga ndooza nkuzeemu Lugemwa Lubaale w'Ebukojja ayavuwaza nga tumutereezezza ye era ekyo nkibagamba nti tusamira Lubaale mungi bw'oloota Ebukojja omanya nti Lubaale w'Ebukojja yakuliko oloota maama akuvuma olwanagana ne maama ng'omanya Lubaale w'Ebukojja omwana okulira munda ya maama wo Lubaale w'Ebukojja yatugaggawaza era ky'ovula bambagamba nti maama kyatteeka omusamize okumugulira olubugo n'ekibbo n'akambe n'ekikooyi n'endeku y'omwenge n'amata ne sukali n'ennyama n'obiwa maama olubugo lwo n'olubikka maama Lubaale w'Ebukojja n'akuwa obugagga n'akuwangaaza bw'oloota jjajja mukyala azaala taata manya nti empewo za taata jjajja mukyala ze zikuluma bw'oloota taatawo oba ekika kye kaabe nga yafa nga teba teyafa n'oloota taata nga yafa manya nti mandwa ya walumbi Lubaale weewammwe yakuliko so wa taatawo naye mmandu kubanga taatawo oba wa kika kye bw'oloota munywanyi wa mukago oloota mmwanyi olaba weetunulira mu ndabirwamu manya nti munywanyi wa mukago bw'ebeera jjajja mukyala gye bamuzaala nga gy'oloota manya nti mpewo zaayo zezikuba Lubaale w'Ebukojja yavuwaza era alinga Lubaale w'omukyala omukyala ng'olina omukyala n'otakola Lubaale we gwe omusajja oyavuwala era kyovula nti wano mu buwangwa bwaffe tumuwa olubugo kibbo kambe kiro y'ennyama omukyala n'afumba n'ekita ky'omwenge omukyala n'akufumba n'akugabula Lubaale n'omuwa ekigali n'osobola okugaggawala Lubaale w'Ebukojja n'ow'omukyala yagaggawaza ow'ekikataggwa aba mungi ayavuwaza naye owa mukyalawo n'owa maama oyo mugagga nnyo naye ate omusajja tayinza kusamira Lubaale w'omukazi ale n'omukazi tayinza kusamira nga bwe nabagamba oli bwe yaŋŋamba bwampereza ekibuuzo nti ndoota nnyo ssezaala wange oli ng'agamba nti ssezaala wa mulinnya ku mutwe mbu n'ayogererako ebyo bya kifuuwa ttaala nze kati mumbejja wange sise
nga taata wange Ssemwanga Kiwanuka bantu balamwagalamidde embalwa Namugongo ng'aveeri ng'amulinnya ku mutwe ng'amwogererako. Tekisoboka ebyakyo. Era oyo omuntu okikugamba muyiire omusulo. Fuka omusulo mu kabaketi omuyiire aba ali mubbi. Alimba. Olaba ffe abasajja abakulu taata wabenga taata yakuliku taata nga yali musamize n'afa akwata ukyali muto naye kasita otandika okumeketa akakyagera akuddukako oba muko. Abaana benzaala banava ne basaava banava babakyala be basaava baba baana be ngamba abange benzaala ndi mukoddomi we bwali tata tayinza kunkwata ate ng'ekiro nsula ne mumbejja mu kifufuma musula mu kifuba. Tekisoboka. N'omwana ow'obuwala bw'atyo toyinza gamba taatawo nti akuliko taata yali musamize tojja kubeera mufumbo. Osula n'omwami nga mukuba endongo ekiro ng'ale taata akuli ku mutwe obuko. Tekisoboka. Era ongamba nti oloota nnyo amenvu emiyembe ovakkedo ng'obiwanula nga obisa mu kibbo. Jjajjaawo okugamba nti wale gw'olina weebukojja yagala ogabule ku ndawula. Bannange ndawula agabulwa. Ndawula bakuloosa ebibala ekikulu ekibala ekitabula ku byulumi bya ndawula tekubula kitaffeeri. Ekitaffeeri entuntunu empirivuma empafu matungulu ebintu ebyo bannange tebibulako. Naanansi kikaji ekyaggoowa obulo entungu ebinyeebwa ebyokye kasooli ujju ekinazi kino kirikuba amazzi ne kiyiika okwo kuyongereza amenvu ag'emirundi ebiri bogoya n'endiizi n'ebijju ne watermelon kati mumuteekako baateekebwako ebibala ebyo n'ogabulako ku kitooke n'ogabulako ku kikindukindi oba ku muti gwa ffene oba katazamiti ebyane mulya buli mwana ne yeetoolera n'alya. Ebiriiriri bye mumaze okulyamu bw'obiteeka mu mazzi n'omunaaba ndawula n'oba nga omaze omugabula. Nkyali Ssemwanga Kivumbi Bantubalamu ndya nabasi programu Ekinonoggo mbeerako buli lwakuna nkyadda mu bibuuzo bye mwambuuza. Ono yaŋŋamba atya ebirooto ngezaako okudduka. Ono yaŋŋamba nze senvu bye bulenga ndoota ente bbiri enzirugavu n'enkazi n'omwana gwayo omulume nensanga mukwano gwange ng'azirina naye yange neetomera ey'omwana gweri. Effe ne tusigala nga tugenda. Jjajjaawo akulaga nti waliwo eyayagala okugula amayembe aga kifaalo mu Lubaale wammwe naye agenda okukikola abasindiikiriza ebintu bino bikubatomere nga naawe olina amayembe agago. Ente enzirugavu ng'olina lubowa olina ne nalubowa ze zikulwanyiza ezikukuuma era n'ekitambo kyammwe kikukuuma. Singa tewali ekyo singa oli mufu. Ente okutomera n'olootanga ekutomera oba etomedde nte gaba mayembe ga kifaalu. Rogers ekansanga ndoota mbuka mu bbanga era ndoota omukazi azaala embwa ku kkubo. Wanera ekyo kibuuka omumbale mwogeddeko wali awasoose yaloosa ng'oli mu bbanga kuvuga kagaali abayagala akasaale k'ebutida akagaali ka bicycle maanyi ga kifuba omukazi ng'azaala embwa. Ekyo waliwo ekikyamu jjajjaawo alina kyayagala ekyatwekisiza okolebweko omukolo kuva embwa weezaalidde bakolerewoko ku mukolo. Waliwo eddogo lye baakola mu Lubaale nga mulina okufuna ku ttaka ly'embwa weezaalidde okolebweko omukolo. Ssemakulu akatale ka mmese ekapeeka ndoota nvuga akagaali era kitegeeza kibuuka omumbaale ayagala akagaali ke era n'omuzimu guloosa ng'ovuga akagaali nga mpeese abalala basatu ku sipiidi n'okuloota nga nkuula obutiko. Okujja obutiko kiba kitegeeza nti mandwa ya Walumbe eyagala mugisamire era okole ennyanga zaayo awaka zizimbibwe zikubibwe obudongo era ziteekebweko ebintu byammwe byazo obikkirenga awo abantu basatu. Kitegeeza nti jjajjaawo akulaga nti n'abala basatu
nti oyinza okubeera ng'olina amayembe 3 agabanja kwe kutuula kagaali kono nga bakuvuga oba kitaba ekyo oyinza okubeera nga akuvuza akagaali kano muzimu jjajja namba 3 bwe tuba tubala bajjajjaffe tubala jjajja azaala taata yabaasooka ava mu wokubiri yaba wokubiri n'ava mu wokusatu obala oliva wansi ng'olinya amadaala Irene ndoza nkuzeeko seruti sebulinde ndoota omusezi nga nsera bwe namugobye nga namagoye nga ndaba namagoye ng'alina abaana babiri ate nga namagoye kyakyawo akulaga ayagala okola ekitambo kye bw'otojja ojja kutandika okusera bw'otokitereeze era kiriko n'abaana babiri bakasowole abaasibwanga namagoye 2 ebisota binamagoye 2 ekisota kinamagoye kirumira mpuyi 2 bibaasibwanko ekitambo kyammwe kino oba kinene kyawanga oba kinene ttaka oba kinene zimbo kinene kyalwazi kyakolebwanga naye nga kisibwako bakasowole 2 obwa namagoye obanga kanamagoye kagenda muli munda oba akalala nga nako kasibwa ono nagamba Ssenjala Abdu ebukwese oba kiriruddawa ndoota mpugira ku nnyanja ekyo kino kyogera ne wiiki ewedde bw'oloota ng'owugira ku nnyanja oloota otambulira ku nnyanja oloota olaba nnyanja esiikuuse ziba mpewo za nnyanja Kiwanuka Musoke Mukasa Wannema Kitinda Musisi Kibuuka Omumbaale zo mpewo za nnyanja era nazikutula ne mbagamba nti bw'oloota ng'olaba ennyonyi mu bbanga lutalo nnyonyi masannyalaze oyo aba Kiwanuka alumya omutwe bw'oloota nga ovuga mmotoka njeru ovuga emmotoka enjeru owuga oli ku maato olaba ebyennyanja oyo Mukasa bw'olaba Musoke onywa amazzi kutuuyana kufuka ku buliri oyo Musoke eyo ya nnyanja bw'oloota otambulira ku nnyanja obuukira ku nnyanja oyo Kitinda ekintu ekyo zembagamba bw'oloota ekintu ekikwatagana n'ennyanja manya nti zempewo ez'oku nnyanja empewo entono ennyo ez'oku nnyanja ziri empewo 14 zonna oba ozirina kyekikulosa nti jjajjaawo era ze zinannyini ssabo erizimbwa era nga bwe nabagamba nti liba lya miryango 2 ogw'emmaaso lye lya Mukasa ery'emmanju lye lya Musoke Mukasa era yasooka okulasa essabo waggulu era bwe baba bamaze okulisalira gwe bakwasi gwe bamubuuza nti wakolanga naawe muwanga obuyinza oba kawumpuli okukola okuloota ennyanja ng'oli ku nnyanja mukwano gwange ezo mpewo zeewammwe ez'ennyanja n'okubuukira mu bbanga era mpewo ya Kibuuka Omumbaale toyina kasaale toyina butidda toyina ffumulye toyina mmindi ye ekintu ekyo kino bannange ebintu bino bwe mba mbisomesezza olwaleero mba njagala nnyo ate omulala aleme kumbuuza yigira ku ekyo otegeere Luwagga ndoota ndi ku kijja kya taata omuto oli mmandwa ya Walumbe bw'oloota taata nga mufu taata yafa taata wo nga yafa oba taata ani manya nti mpewo z'ekika kyammwe ze zikuluma naye olw'okuba nti emmandwa ya Walumbe Ttanda Kabaka yaloosa abafu yekusikirayo minzaani sikuriini endabirwamu neekulaga taata woono omufu akulaga nti emmandwa ya Walumbe ekubanja era bw'otoogiwe byayo naawe ejja kutta ng'oli bwe yamutta kwe kuloota ngo taata omufu era akulaga nti Walumbe ye yamutta Walumbe yaloosa abafu emirambo ogizinga emmotoka enzirugavu oloote ogwa mu binnya oloote ogwa mu ttooyi olwerumaaluma onyogogga omusujja tegukuwona ku makya n'olweggulo osiiwuuka ogwenubeza ebigwo bagiyita ensimbu
otambula osirituka amagulu gamagumba gotambula gakubagana kakwa golinga yagala okugwa owulira ekivundu envunyu zikuvaamu owulira empewo olota omusajja ayambadde ebiddugavu n'ebyeru bana emmandwa ya walumbe etanda neza accident eyo emmandwa ebe yagala kugisamira ogisayire ewebwe ebyayo. Katumba ndota ntambulira mu nsanafu agumayembe jembe erya Namuzinda nga ndi n'omuwala nga tezituluma kati jjajjawo akulaga ayina amayembe ge Namuzinda ni mukyala we. Tulina amayembe ago bannange era amayembe ago ngagamba amayembe benga gabadde gakuloosa galoosa abasirikale bajjeno olonda mujeno Museveni Muhoozi baani Kayihura Besigye galoosa osamba mupiira boloso osamba mupiira obo bakamanya ganti jjajjawo yagateekanga mu ndege gakolanga ogenda kuba musawo Muganda. Amayembe olota okuba amasasi olota bakukwata bakusiba empingu ago gaba mayembe lubo waba yagala mpingu ye munnanga amayembe ge galoosa aba abasirikale amayembe ge galoosa ensanafu ge galoosa enjuki emisota gikuluma ente zikutomera oluusa emiyembe era vuba abasajja n'ensigo ebeekuluma omugongo gukuba gukuluma olaba ebyaka mu maaso omutwe gukuluma ensingo ejjembe erya Muzinda liritambulira mu njuki Muzinda liwangibwamu litekebwamu Namuzinda w'enjuki Queen w'enjuki Namuzinda yabeeramu ekisanafu kivola muteke abantu abasinga omungi tebaawula Muzinda na Namuzinda ezempewo ngabo bataawula Muwanga n'ejjembe lye Muwango Muwanga aba n'ejjembe lye Muwango kati noono akuloosa ensanafu nga zikuluma munnange abajjembe lya Namuzinda era ojja kulyanga ensigo y'obusajja ekuluma nnyo era ng'obeera mukambwe. Ndoto omusirikale nga mbuuza maze ennaku mmeka nga sinaaba nampisaako olugalo nenvaako ekko naŋŋamba mubuulire obubaka bwange omusajja omukazi omukadde jjajjawo ono kyakulaga lwakuba tewateekako linnya mukwano gwa jjajjawo akugamba nti omuzimu guno gwagala gunaazaako omuzimu gw'olina mukadde gukuusidde gwagala gunaazaako ofune omusajja oba omukyala amanyi be banaaza omuzimu agunaazeeko nga gukuli ku mutwe omuzimu gwo gunaazibwa ku ssaawa 12 ku ssaawa emu wakati w'ebyemu n'ekitundu n'essaawa 4 ez'ekiro era bagunaaliza ku mpombo era bakusitulira mu bbanga ogenda okukunaaza nga jjajjaawo ali mu bbanga ne bakusitula abasajja ababeba ne bakubeba ne bakunaaza ekyogero kyaffe ekyakaffe kye jjajja nga ali ku mutwe ne bamuyika n'anaazibwa ku ttale era okuvaawo mu kifo kiri bakusitula bakwebagajja bwebagazi ne bakuleeta jjajja nga ali ku mutwe ayagala kumunaazaako eyo sijja kubyogera babinaaza mbimanyi lyekko lino akuusidde era kyovula nti omusamize bw'osamira onaazibwa omuzimu bugunaazibwa bw'otanaazibwa obusaawa owulira amaaso nga gakusiiwa owulira ettaka ku maaso kubanga omuzimu tewagunaaza era kyovulaba nti bw'oba osamidde senkulu mu ddiiro wakati mu kitabu kyange entendeka ya Lubaale omuzimu bagunaalizaako ne mu ddiiro okuvaako olukuusi lw'oli eyafaana lwoba yagera yafaana eddogo lye n'agenda gwe gukutte oleme kubonaabona na ddogo lyono era ogwo omukolo nagulaga mu kitabu kyange entendeka ya Lubaale nakiwandiika 2000 senga Sagawa ekatosi nina ekifu ku maaso ndoota ndaba oyo Muwanga agamba tajja kuziba amaaso byonna ebibuuzo byenziyamu bye baweereza ku simu yange eya Airtel walidi ey'emu 5633 mjajjawo akulaga nti Muwanga aluma atya Muwanga aleeta ekifu ku maaso alumya amannyo gakujijiira golota ogakuulamu olota akabengo kakuluma ensinga ekuluma amavivi gakuzimba
amagumba gakumeketa obeeraawo ng'oloota ente emmyufu ekutomera oloota bakubye embaga oba okubye embaga Lubaale yakuwasa bw'oloota nga okubye embaga oba bakubye kiba kitegeeza nti Lubaale yakuwasa ali kuggwe kwogenda okubeera nga kwayogerera oloota essaba erinnyirira oloota oli mu bantu abangi manya nti ogenda kubeera musawo nga bakuŋŋaana obajjanjabe oloota oli nyakalina gyentindi ya muwanga wojja okutuulanga okole oloota ennyumba enkadde lyessabo n'ey'omuzimu awaka oba ogenda amanyo gakuluma ekifu ku maaso tolaba muwanga banange muwanga era yaloosa ebyalaani ogula ebyalaani otunge gwo muwanga yayambaza empewo endala anti ogenda kutunga ebifundiko abazzukulu ebyalaani kwe kugula ensawo kwe kugula nolootanga ogula engoye ensawo jjajja agenda kutunga era bw'ojjamu engatto nga zeegalika oba sapatu muwanga ng'ayagala ngatto ze kibuuka ekajjansi singa mbaako bulamu n'ebitambo bibiri n'enkolako walumbe nga gawala nedda era ekyo nkibagamba emmandwa walumbe ttanda kabaka n'ebitambo bali balongo ekitambo ye waswa walumbe ye kato era kyefa tugamba nti bino ebirongo bino tugamba nti sewaswa kazaala baana yeggulu kazaala balongo walumbe ebitambo kinene ennyumba kinene ettaka baana bagulu gulu yazaala walumbe kato n'azaala n'ekitambo waswa ewaswa yayambalibwa olubugo olweru kato n'ayambazibwa olubugo oluddugavu era kyova olabanga embuzi empewo zibuzaabuza abantu tebaawula walumbe na kitambo era bwebaaza walumba kuba kyabugazi n'obanga omufu kandi katono nnyo kuba mukola bati nga bakubisa olubugo katono n'atuula n'ayogera ebyo ne bamuyimiriza n'asamba omuliro n'alya omuliro n'anywa bugundi n'azina n'atwalibwa ebweru ku ssaawa 4 ez'emisana n'asalirwa n'asamba omugerengejjo nga muyima ttaka lino talina empala nakyenva ndirinnya ate akalyalya jjajja n'aliisibwa ensimo ye ne bamusiba eddiba lye ate ye walumbe ekitambo kyo kiwangibwanga jjembe kijja ku mutwe era bwe kibanga kiye omuntu bw'aba omukazi olaba envinviri nga zifuumuka ng'ekikunta zaafuuwa era onyeenya ayinza n'okugana Lubaale ng'onyeenya ng'ogwa kyabugazi oddeyo kyenyola bwe kiti weekulula ng'omwo era omusezi ekyo kiba kitambo kyaffe waswa ekyambazibwa ye awangibwanga jjembe mu nnyumba ez'enjawulo gy'aba ayogedde n'emiti gye n'emiddo n'ayambazibwa n'amayembe ge ne gawangibwa ate ye ekitambo kizimbibwa ennyumba ye yaakyo ng'amasiro nga bw'olaba ekifaananyi ky'amasiro bwezimbibwa ate yawalumba ennyanga zisimwa wansi mu ntaana ne zisimwamu ennyanga zazo ne zitindirwa emiti egy'ensambya n'amayirikiti ne babikkako enkoma ne babikkako emigololo empaanyi n'essanja n'ettente ne zikubwa ettaka obudongo ne wasigala omutuli gumu bwe guti kati ekyo kiba kikubiddwa obudongo kyonna kwe kuzimba embuga ennene obukuba obutayiika mu ttaka mu nnyanga zino ennyanga ezo ze zibikkibwa ne muteekako n'oluggi empewo zino ne bw'onookola walumbe n'oleka ekitambo era kibula bangi nnyo babikola naye ne bigaana ng'omanya nkyalisemo nga kivumbi bantu balamu ndya nabasi muzukulu wakazenaze ne bwezebwa busujjo programu kino nogebe buli wakuna ekiro kuva ku ssaawa 4 kutuuka ssaawa 5 nkyaddamu ebibuuzo bye mwampeereza ku 772 563 oba 770 563 ondubowa ndoota nkutte engabo nga ngamba ya butonzi jjajjawo olubowa gw'olina wa butonzi
eri oluboowa ow'obutonzi nga tasalirwa naye ng'aweebwa ebibye ne bigulibwa ne biteekebwa nga tasalirwa mugerengejjo kati gwe gw'olina era mumanyi Sebbaale ekatooke okutukumpuuma ng'emmotoka oyo ndawula yaloosanga okutukuuma oloota ebibala oloota abasiraamu oloota omuzikiti omusaalo oloota kakalaadi oyo ndawula era yaleeta obuyenje obutono mu nnyumba n'aleeta ebiku n'ensekere era n'ofuna ensundo mu kabina mu bukyala mu kiwato amaaso gakusiiwa kifuba kitawona ssenyiga oyo yenna ndawula ki gw'olina yaba alina okutereezebwa n'omanya nti ndawula gundi gwe nnina nga bwe nabagamba ti waliwo ndawula anywa omubisi n'endawula anywa mwenge baawufu. Ssenkungu Ivan Namayumba lwaki ow'olubuto taziika era takaaba? Omukyala mu buwangwa ekimugaana okukaaba omukyala ow'olubuto kiba kitegeeza nti olw'okuba entaana eno bw'agitunulamu omwana bw'anaazaalibwa entaana ejja mukuba mukyenyi era gy'obalaba abantu abalina omutwe kitwentebere nga mukyenyi wano mulimu ekinnya maama we aba yatunula mu ntaana kyekigaana omukyala ow'olubuto okugenda okuyiwa ettaka emagombe okutunula mu ntaana omwana we aleme okujja entaana mukyenyi oba mu mutwe n'akawompo obutaziba. Era kibi nnyo omukyala ow'olubuto okukaaba amaziga gatonnyera ku mwana. Jjukira omwana abeera munda aba wa kika kirala amaziga gano gasala era oyinza naye okufiira mu lutalo lw'abakyala. Kyekiganyisa abakyala ali olubuto okukola ki? Okukaaba. Era kyekiganyisa omukyala ali olubuto okusika kubanga omuntu ali munda mu wa kika kirala ate yene wa kika kirala. Era kyekiganyisa omukyala ow'olubuto nga olugenda kusamira Lubaale ng'agenda kusalirwa tebayinza kusalira nga mumbejja wange mumbejja ate ayina olubuto ng'ate nga akaana akali munda kagonge emizimu giba gyawukana. Era olusalira Lubaale oyo ng'omwana ono ali munda nga naye omwana nga naye avaamu okuggyako ebitambo biyinza okugaana omukazi okuzaala. Omusajja omukulu muwango oba kawumpuli n'akiraba n'agaleeta ekintu kino tukusalire ekitambo kyaffe kino tukyambaze tukiwe ebyakyo ng'ekiro omwakazi asumulukuka. Ekitambo y'emmandu eterina buko kubanga ne bw'oba ogikoze olwaleero olina okukuba emmese. Buli lw'okikoze oteekeddwa okukuba emmese oba olina okukubibwa emmese. Ekyo ky'otteeka akalombolombo kaakyo kubanga ekyakakireesa kuzaala. Yanyinimu tegwa teyasantamu. N'olwekyo ekitambo olw'okikoze oteekeddwa okukubwa emmese era oteekeddwa okuba emmese bw'otakikola era kisigala kikwebakako nga kikozesa kubanga tewatuukiriza kalombolombo kali ak'okwegira. Ono n'abuuza ndooza nkuzzeemu Ssenkungu muganda wange Ivan Namayumba Jimmy Bombo ndoota emmwanyi enkalu omuli obweru nogana embisi nga ndaba n'omukazi ali obweru bwerere. Jimmy Bombo kyajjawo akulaga kyoliko omuzimu omukyala gwagala kwambazibwa olubugo olw'essuuka akakooya akeeru kana akannabuzaana obutiiti entugga ekibbo akambe ensumbi bikwasibwe. Jjajjaawo yayinanga n'ekibbo kye ng'akebeza mmwanyi omweso gwe gwali nga gwa mmwanyi enkalu n'embisi. Abantu bajjajjaffe baawulo eriyo akeberera mu ng'akozesa mayinja, eriyo alagula ng'akozesa mmwanyi ezo, eriyo alaguzisa amazzi, eriyo alaguzisa enkoko nga ye gy'atunuulira bw'ati n'akusoma, eriyo alagulira ng'akebera mu muliro nga gututumuka n'akusoma, n'eriyo abalaguza ensimbi omweso n'amayembe nago naga ndi lukaayi n'omanya nti oyo jjajjaawo akulaga nti yalaguzisanga ekyo. Mire eggayaaza baza ŋŋamba bwe mmeketa amannyo ennyo kitambo kyo ekiro
nyamba era ndoota boosi wange angobye ku mudaala. Okulaga nti ekitambo kyo bw'ota okikole era bw'ota okyambaze oddya ligenda kukubula. Eddya ogenda kuvaamu. Ekitambo kigenda kugobya mu ddya. Kyekimekesa amanyo kyekikunyiga. Ate era ekitambo nga kibanja kimanyi n'okuzibikira. Ekkubo ery'omwami erimutuuse Busaabala ne liziba konko ne leppa nga talina waayita kutuuka Busaabala. Muli bakulu bannange mutegeera nsabika. Ekitambo ne Nabuzaana bye baggalira abakyala. Era ebyo ebifusa abakyala ku buliri. Era bye bibuunyisa n'akannyinyo ne oli ne bw'aba muyonja atya. Ne bw'aba ng'ava kunaaba naye dakiika 2 ng'atuumuuka. Bana ebitambo byaffe ebikyala ne Nabuzaana. Era Nabuzaana ondalabye ekibuuzo omulala wana ngamba nti bannange Nabuzaana alumya ensingo mu bakyala, akuyombya, akuteekako olutwe, akuteekako obukyayi, ekiwato kiba kikuluma, endira ziba zikuluma, ekiketo kiba kikuluma buli dakiika, emmere eva ku masiga n'egwa, emmere ekona, azibikira abakyala wansi nga mukuba ery'okwegatta nga teririiwo, olwote enkoko nga bunyeezadde obwana nga bungi. Nabuzaana olusuku olunyirira. Nabuzaana ebibibi bya lumonde. Nabuzaana ekijjulo nga kiriko lumonde n'omuceere n'obwana nga bungi. Nabuzaana amabeere gaba gakusaanuuka. Amabeere gakuja mu abakyala baffe Nabuzaana abateekako n'obukodo. Nenkugamba munange mpa ku vanira ntunduleko nga toyagala bwe nkukwatako ng'amagalo gakuba eri ng'olina obukodo. Bananga n'ekibinyo ffe abasajja otukodowalira. Bakyala baffe ekibinyo otukodowalira. Kiruma okukodowalira. N'okoma ku g'abayizi ensolo nagikutte ku bwoya. Kibinyo oyo Nabuzaana yakikole ki? Yakireeta. Ndowooza wa mmere nkuzzeemu. Ndi mu mukonjo. Nze Harriet. Ndoota ebikko, ensozi, omugga, oluzzi, ndya nnyo muwogo, ndoota nnyo ttooyi, nkuba emisota ntegifa. Mu mukonjo Harriet jjajja wange agenda osamire ttooyi walumbe, emmandu eyo, emisota gaba mayembe, ebikko nyangaze, ebinnya bimusibirwa, era ensozi n'omugga oliko empewo omusambwa omukazi. Naye guzino oli mukyala mukonjo, Omuganda tajja kukola mpewo z'abakonjo. Ateekeddwa kubeera mukonjo. Bw'oliba oyagala olinoonya n'enkuwa essimu y'omusajja omukyala omusabaze yali bukonjo kaseese mu tawuni bw'abanga guno omugga tegwamututte atendeka empewo z'abakonjo. Omusajja mukadde ali mu myaka 9 era Lubaale amuyimbira lukonjo, nnyimba ez'abakonjo bamutendeka mu lukonjo. Bannange ekituganyisa ffe wano Lubaale ono baba muyimbira buli ggwanga lirina olulimi lwabyo, ate buli mmandu erina oluyimba olwayo. Kati obundi ogamba nti ogenda kugira ekitambo tukirina kyo kye bayita ekidandi mu bukonjo, naye baba bakikola bakiyimbira ennyimba ez'ekidandi mu lulimi oluli olukonjo. Tenyimba ze tuyimbe no byandawula ebijja bisamba endege si bayimbira ebukonjo oba si bayimbira mu bakyoli, si bayimbira ate mu bateeso. Buli ggwanga lirina ensaba yaalyo gye basaba n'ennyimba. Kati oli Murundi, Omurundi yamanye ennyimba, ebitambo babiyimbira mu bidiini nga bwe bakuba basambagala bwe bakuba buno obugundi obulingo obumasu, empewo ne zidigida. Mu Lulundi oba mu Lunyagwanda empewo ne muziyimba bihago ne mumuyimbira mu Binyagwanda. Lyangombe mu Lunyagwanda. Kiriroliro mu Lunyagwanda. Kiriroliro Mugasa mu Kinyagwanda. Ennyimba ez'abalondogizi bayimba ezabo bazimba mu Kinyagwanda. Ntabihago, Nyabingi, Nyabirabyeyi bamuyimba mu Kinyagwanda si mu Kiganda. Kale naawe olina kufuna musawo mukonjo Harriet bw'oliba tubina olinoonya n'enkuwa essimu y'omu n'enkuwa direction ogenda omusajja omukaddeyo nga bw'abanga guno omugga guno Nyamwamba tegwamututte. Kubanga enkuba Katonda anyiize atunyiigidde ennyanja ebooze, enkuba etonye emiga gijjudde, covid atabuse etemulise. Katonda guno omulembe agukyaye. Twesabire nnyo. Lubawa ejjinja ndoota mmange ampa school bag. Kyekyawa kulaga nti oliko mpewo z'ebukojja. Empewo z'ebukojja
wazambaza era olina ensawo yaffe yebawo omuzimu omusajja eziika dogirina sukulu baaga maama wo ayina okuwa ensawo bw'aba nga akyaliwo ey'ezziika oteekeddwa okuba nayo. Moses ekalwe oba kiri luddawa omuntu omu Lubaale amubanja ye ate Lubaale aluma nnyo omwana nga baakuzaala omu baakwenda bwenzi. Lubaale ayagala omwana omuggulanda, Lubaale ayagala nnyo omuggalanda, ayagala nnyo abalongo ye nga baakuzaala omu ate Lubaale akuluma nga ab'ekika bonna baafa baggwaawo. Ate okumanya nga Lubaale ayinza okubatta kikanga buli mwezi mufa. Lubaale nga muganya omutereeza abatta n'abamalawo akanyomonyomo nga mbatta nga nkwata omulala abatta n'abamalawo asembayo okumusamira abeera mujjwa mwana wa ssenga oba mwana wa mwannyoko yasamira Lubaale oyo. Lubaale ayinza okubatta n'abamalawo era omuntu omu osamira Lubaale lubaga tugamba Lubaale lwoya lwamuki lwa munyindi olwejja wekka n'oweemu akoomera era Lubaale ayina ebyama bye ng'ayagala obikole wekka. Ab'ekika tebabyagala. Lubaale bw'aba akubanja banno baba baseketa n'oseketebwa gwoba toseketa gwe gwaluma abagwa eddalu oba ogugudde eddalu baba tese bagudde eddalu. Lubaale nga bannange Lubaale aluma, Lubaale akusiraanya, Lubaale akuteekako olutwe, bakuyita omulogo, bakuyita omusezi, tebakwagala, sente byokola byo byebibbwa, emmere tebala, gwosiraana, omusajja owo taliiyo mu nsi, akwagala ku lumutadda, omukazi owo tabeerayo, amaanyi oba tolina ag'ekisajja, osekerebwa, ne bw'ogolola essaati tegolokokoka. Lubaale ng'akuluma, omutwe gukuluma, ssenyiga akuluma, omugongo gukuluma, amagulu gakuluma, olulimi luba lukuluma, omusujja guba gukuluma nkya kuno olw'eggulu, obeera mulwadde oba toyagala ne maama wo bakwegaana mu baana be gwe aba yakukyawa ne taata batugoba n'awaka n'akugoba awaka naganze tojja nkuzaalukuse tojjanga n'ewange bakuyita omulogo okwewulira ebikoona. Abaana ababo tebafumbirwa tebasawasa bwe baba bazadde bakuzaalirako wakaawo kabwe ne muzaalirwawo bwendaba maama abaana banyinamu ate nga kibi nnyo n'ozaala abaana ne bakula taata maama abaana abobuwala ne batandika okusumulula paadi zaabwe nga bazisuula mu nsa mu mpe mu tooyi ogenda kulwalira bwereere obuko naawe maama n'abaana abalenzi bakozesezza obupiira bugali mpitawa obuwala bwabwe babuleesa ne basuula mu tooyi naye omugenda olwala oyo yenna Lubaale yakusiraanya yabireeta. Omwana olukula agenda n'ali ekibanja awalala n'omuwala naye n'agenda n'afumbirwa bajja kukyala naye taata n'ova mu kinaabiro omwana n'akiyingiramu omuwala ali mu kibada n'onaabira mu gundi eyo oyo yenna alina Lubaale yakuluma ne mutandika okukankana n'obuyita obuko naye nga Lubaale yabireeta. Bannange Lubaale aluma. Lubaale ne muziikula ebijja ne mubitwala wano ne mubizza wali sente ne bazibba mubeera n'olutwe ne mukutuka ebiwalaata ebyekyavu ne mubeera n'obugaali naye nga tebuliiko mipiira. Omugagga ennyo mu kika kyammwe ng'alina kapikipiki ate kakadde akasibya na bipiira ewammwe nga ne bwe mutuula obutuuza awaka mwesonde munammwe nga mulwadde akabbo kajjula singa emitwalo 4 nga tewali alina ssente enkoko ze zifa tezibiika tebikola kinsolo ezo Lubaale aluma okumanya aluma ng'atandika okukuloosa ebirooto ebitiisa n'obeera awo nga buli ddakiika oba mu kutya obeera mulwadde pressure. Lubaale yalwaza pressure yalwaza sukaali walumbe mune mulwala sukaali ne mugala sukaali ne asima oyo ndawula ne mubeera nga muli baavu ewammwe teri yali akubiddwa ku mbaga teri yali akubye ku mbaga. Lubaale okumanya aluma okimanyi nti alemeza n'ekisumuzo ne kiyingira mu kufulu ne kiremeramu yakireeta ekisumuzo ne kiyingira mu kufulu ne kiremeramu ne baleeta gataliiko nfoofu biitabuse kitalo bayipaganye kisumuzo kiremedde mu kufulu nga si ddogo Lubaale
olota makyaki kisabuli bakulaga sekugamba gwendo zimbe egweri olota muzikiti mbuga yandawula gibakulaga mukwano gwange kalwe kyenkulaga Lubaale omusamira ngoliwo era ndoota nnyo n'omukazi gwe nayokana yedda ekibuuzo kino nkikooye era nkibaddamu buli lwakuna ti buli lwoloota omukazi gwe wayagalako teriba ddogo kiba kitegeeza nti omuzimu gw'olina mukadde mukazi gw'omusajja bw'oloota omusajja gwe wayagalako nga mwayawukana teba teyakuloga kyolina muzimu musajja gwe gugira mu kifaananyi kyono nti bw'otoogwe byabyo ojja kubonaabona tekitegeeza nti yaba yakuloga nti oba muddiŋŋane nedda oba omuzimu ogwo gwe gujjidde mu kyoli kubanga bw'oba ng'olina omuzimu omusajja abajjajjaawo abamwamiwo ng'oli mukyala ffe bwe tuba abasajja ng'olina omuzimu omukazi gw'olina nga gwe guliko omuzimu jjajja mukyala bw'abeerawo tomuyita mukyala yajjira mu kifaananyi kyono babitulaga naye byabamu bibagamba naye mubitwala ng'ebyokuzannyazannya najjembe ebbunga ndoota nkunamira abantu ku nnyanja Lubaalewo baamukunama alimu ekikunamu era baakikolera ku nnyanja ogwo omukolo gwa kafeece sijja gwogera mu birweruweero nkoze ntya okutereeza bamweyana n'ebitambo gye bali ababitereeza bw'oliba oyagala olinoonya nenkusaba ekita ky'omwenge ngende waagundi abitereeze ebitambo byaffe okujaga ebitambo bino abasinga tebabimanyi bamweyana naye aweebwa buweebwa hamuza banenga nina ebibuuzo bingi kanange nasobola obimalawo leero ate nga nsigaze eddakiika nga 14 hamuza mbuza senkulu ye Lubaale oba omuntu empewo gwe zituulako nedda ssebo hamuza omuntu atuulibwako Lubaale n'amwogererako ayitibwa mmandwa ayogererako emmandwa y'ayitibwa mmandwa oba mukongozi aba akongojja bajjajjaabe ayitibwa mmandwa zimwogererako era n'ayitibwa omukongozi olw'okukongojja emmandwa z'abajjajjaabe bw'ogenda n'osamira nga waakamala okusamira mwaza gwe zinyeenyezza ne zitandika okwogerebwako ayitibwa kabona zimulonze ebbona ly'emmandwa kye kimuyisa kabona senkulu y'oyo abazadde abatendese ye muntu atendese emmandwa zammwe n'azisalira n'abasiba amabiba n'azimba n'essabo ye senkulu mmandwa bw'ebeera kyaki ye faatha bw'egubeera muzikiti ye sheehi omuntu oyo akutendesa akuzadde mu Lubaale n'abazimbi n'abawangira amayembe n'ebitambo n'emisambwa n'agisalira yayitibwa senkulu mmandwa wo ye mukama wo ye taata wo mu Lubaale ye senkulu Kawuma Ethan ekapeeka ndoota omutuba gusiza enkota 2 ng'olukolokomba tekuli minwe mpozi empumumpu nga bwensima ebinnya by'ebitooke mu bisibyesimye muganda wange mwasi jjajjawo akulaga nti mandwa ya Walumbe Ettanda ayagala ennyangaze era ayagala mukolako emikolo ku butooko obwo obwagasiwa obutooko obwo nga gundi kakola kassa naye nga tekuliko munwe gwa matooke tokayita akakolokomba tokayita gasiwa naye ng'omukolo ogugenda gukolebwako ku mutuba abaloga emmandwa bakulogera mu mandwa ya Walumbe kyebakulaga Kawuma Ethan ekapeeka semanda Dodoviiko ndoota njogera ne Museveni kawumpuli Museveni olota ng'oyogera ne Museveni olota ekkube gwanvu olota ebikere olota Katikkiro wa Buganda oyo abeera kawumpuli omuyego aba ayagala n'okulosa enswa aba ayagala omusamiro ojja kulyanga n'emimiro gikuluma n'ekifuba chest pain kaye ekiteezi ndoota ntambula ne mutabani wange n'aserera n'agwa mu Troy eyo mandwa ya Walumbe Ettanda akulaga nti ayagala nnyangaze era aliko ne kasowole yasibwanga
era ejja kulaba otannyo ng'ogwa nnyo mutoyi ono walumbe gw'olina yewessese era ojja kuwulira nga ebisulo bikuba nnyo empewo musujja nga teguwona. Josephine Ekalungu banaabe Kalungu Masaka mwe bali kutuwuliriza ndoota embwanga ennuma eyo Dungu yaloosa sengenge, Dungu yaloosa embwa zikuluma, Dungu yaloosa ekibira, Dungu yakuloosa nga otyaba enku, Dungu yakuloosa nga olima, Dungu n'akuloosa ennyama, enjokye, lumonde, muwogo, oloosa empologoma, aloosa enkwale, aloosa enkofu, aloosa zimmaaya, oyo Dungu yaba aloosa nga embwa zikuluma. Ng'ayagala embwa eyo yennyini ogigule ofune olutuula ofune ekideeke emmindi ye lugabireze ne gambutusize mwagobera ensolo. Josephine ndoza nkuzemu Ekalungu munnange webale kuwuliriza Sendawula Emubende bananga beewala mwebale kubanga muwulize Ekinonoggo Sendiwala Emubende ndoota omuntu anfaanana mu maaso gange egwo muzimu gwo jajjawo akulaga nti omuzimu ogwo baakubbula mu gwo bw'obeera nga gwe Sendiwala n'ogwo omuzimu gw'olinaana gwayitibwa nga Sendiwala. Senoga amayembe gasobola okukuwa ng'oli mu luye bangi nnyo abasajja bangi nnyo abagagga basamidde amayembe naye nga tebalina bakazi nga bagaga nga mu maka ge tegayingiramu mukazi wabaawo obutakola kitambo nga bagagga benza zirina zigundi kati ngono omwami gwe baasiba wali wa payini sebuufu gwalaba ku mukazi wa sebuufu tiyalina mukazi naye nga yali mugagga muvundu gakuwa. Semanda John ndoota oli ng'ateeka eddagala mu nju yange nti bakulaga nti gye liri besaana ligibwemu n'amatovu empigi emmunyenye nga zikka mu nju ago mayembe nabagamba n'olwokuna oluwedde nti emmunyenye obubonero zibe emmandwa 3 omusambu ogwawa munyenye era ojja kulaba ng'owandawanda nnyo oba amayembe g'ekika nga gaagala ogawange gagendebwa gateekebwangamu emmunyenye zino zoolaba ezibuukira mu bbanga oba nga baakuloga amayembe nga ulabe munyenye zijja mu nnyumba oluusi gabeera amayembe amaloge. Nkyabuzaayo eddakiika zange nga 12 malirize programu Ekinonoggo. Godi ensambya ndoota kitange atugamba ne baganda bange okuzimba enju empya enkadde tukijjewo jjajja taawa akugamba omuzimu kugamba gwagala ennyumba empya gwagala muzimbe essabo liryagwa muzimbe essabo era muzimbe n'ennyumba ey'omuzimu gwalina ennyumba yagwo ne mugimenya oba mwatundawo mujja kukiwuliranga emigongo gibaluma. Suuna e Masaka banaabe Masaka mwebale twayawukana ne mukyala wange emyaka 8 kati mulota emirundi 3 nga buli mwezi tuli mu kikolwa era munnange kitambo kyo kikazi kye kikubanja okikole kye kigira mu kifaananyi ky'omukyala oli era oliko omuzimu omukyala kyobulwoloota omuntu gwewayagalako manya gwe muzimu gw'omuntu ogw'omuzimu gwe gugira mu kifaananyi ky'oli gwe gw'olina ku mutwe. Ndoota neekebeza siriimu ekyo kiki ekyo jjajjawo akulaga nti ogenda kuba mujjanjabi ogenda kukeberanga abantu era otandike ku mumweso ate obajjanjabe nga kyekiraga mu Kiganda nti ng'okebera abantu omusaayi gwa siriimu ge makulu agali ku ekyo. Nsubugana ndooza ndeeba ndoota ndi mu byambalo by'amagye jjajjawo jjembe lyagala okulyambaza era nakibagamba n'olwokuna era nkibaddamu bw'oloota bajjeno bw'oloota emisota bw'oloota abasirikale bw'oloota ente zikutomera miyembe osamba mupiira gaba mayembe kati jjajjawo amayembe gaagala gambaza otandika okukola kwe kubeera ng'oli mu byambalo by'amagye kubanga amayembe basirikale ba Lubaale. Twesijje ndoota enkima empanda amalusu mu ngalo ng'eŋŋamba bwe naatunda ekika kyange ye twesijje simanyi oba oli munyagwanda oba oli munyankole jjajjawo akugamba nti olina omusambwa gwa muntu gwe guloose enkima ng'ekuwandamu amalusu era ayagala eddiba ly'enkima n'omukono gw'enkima gubeerewo
era wagaana okusamira tobyagala weyita munnaddiini nti kwe kutunda ekikakyo oganye okukola ebintu by'abajjajja wakitunda n'olwekyo kyekikkubya. Ono n'agamba Sali Paulo Jones ekireka ndoota ndagula nga gwendagula musaba enkoko jjajja wakulaga nti ogenda kuba mulaguzi era waguluzanga nkoko. Era ekintu kino kizzeemu. Ndoota omukyala ambuuza effumu lyange ebyo biki nga mugamba okunteerayo ekisero ky'amagi. Jjajja wa ayagala n'agenda kumaliriza na kino ekigamba gaawudde ndoota ab'ekika nga bagabula emmere baagala ekijjiro kya Lubaale. Munange mukangwano gwange ampuliriza abeera ku Metro Pharma kitakatonyeze 8 program nebeera buli lwakuno okuva ku ssaawa 4 kutuuka ssaawa 5 ez'ekiro. Omutesitesi era omwanjuzi mbeera Ssemwanga nga Kivumbi Bantubalamu. Ebitabo gyebiri naye lwakuba mu Uganda Bookshop Waggale, Mukono Bookshop Waggale, ku kibiina ky'olulimi Luganda ku Bulange Menge Waggale, ku ofisi yange ku Nakayiza waba waggule omuganda wange gyali ebitabo ebyo bannange gyebiri mitwalo 3 kitundu ebitabo byaffe ebyobuwangwa. Naye nze kati mbeera yeseeta awaka sivaawo olw'okuba ndi mu covid bannange Mukama atakuumira mpeera abampeera omukisa. Ebibuuzo mbiweereze ku 0772 563344 oba walidi emu 563344. Tonkubira kiro obudde buba bwa bukyala wange ate era tombuukera ku makya kumbuuza ebirooto mbiddemu okuva ku ssaawa 8 okutuuka ssaawa bemu yakawungeezi atakumira mpeera kabampeera mukisa. Kanvuga kagaali kange nzira nti nze ndi musezi ab'ekyagwe tuli basezi nze sikwatibwa kafyu kangende Mukama bakumire. Kambalekera akayimba Seruwatuka. Seruwatuka wansi wale nyanja, seruwatuka wanuka waggulu eriyo omuliro. Seruwatuka wansi wale nyanja, seruwatuka wanuka waggulu eriyo omuliro. Kamuyimbeko jajja kiwanuka omulalu namusuula wawanuka waggulu eriyo omuliro. Seruwatuka wansi wale nyanja, seruwatuka wanuka waggulu eriyo omuliro. Engalo mwenna abasambize mbasabe njagala ngalo bajjajja batandika okulanya. Seruwatuka wansi wale nyanja, seruwatuka wanuka waggulu eriyo omuliro. Kati nsaba engoma zibateekemu amaanyi okuva